Ye mwannyina wa kaawonawo yadda mu kufunya kakokola tondeka nnyuma ekiwummuloka. Abaali bazze okulaba omulwadde badda mu kudduukirira naye okugenda okutuuka ku kaawonawo nga yenna afumye n'ebbala. Amangota nga ge galinga amangota ate ng'eno obugere bwe busambagala. Omusajja nga n'amaaso gamumyuse okukirako ag'endegeya. Suzana olwo nno ye yali yamazeemu dda omusulo. Amagezi ge yali asaze kwe kugenda alinnya ebbaasi mpaawo atali kaaba ng'egudde emutuuse ewaabwe. Naye okufaanana nga bbaasi zonna mu nnaku ezo nga mpaawo atali kaaba yakutambulira butambulizi emitala emirundi 8. N'olwekyo Suzana yakutulira eyo mu buwunjuwunju. Oluusi yaggukiranga mu nnimiro z'abantu ate olulala yeesanga ali mu nsiko. Yali asigazaayo mayiro nga ziizo ne baleeta ekire ky'enkuba ssinziggu. Kyokka singa tekwali kuba na mwana teyandyegamye. Gwali mwezi gwa Ntenvu, omwezi ogw'amasanyu, ogw'okulya era ogw'okunywa, omwezi ogw'okucakala. Omwezi guno nno gwalinga mukulu nnyo mu bulamu bw'abantu b'oku kyalo ky'ewabinoga. Abakazi nga basiba amatooke okulinda ennaku zino enkulu ate ng'abasajja balabirira kisubi n'embidde ne kabula mwe banaasogola omwenge. Buli kasente akaafunibwanga nga katungirwa ddala ku lwayi. Suzana yali yeefudde kali amaggwa, n'olwekyo naye ebbaasi yali agirinze mu kkoona mu kifo eky'okugirindira mu kifo ekya bulijjo. Era awo mu kkoona waaliwo n'akaduuka. Kata nno bbaasi emuyiteko era bwe yayimirira kondakita n'amucungacunga nti, ate lwaki ggwe omukazi tewazze ku siteegi naye nodda okuyimirira mu kkoona nga toyinza kutambula kutuuka wali? Oyinza okuyimiriza bbaasi mu kkoona kati emmotoka endala bw'eva eri nga tuggyibwako wana akabenje, ate bwe tubaleka nga mutwetikka olutwe ye ogenda wa? Mu kiseera ekyo buli muntu amaaso yali agasimbye Suzana. Abamu nga batandise n'okumuyisaamu emimwa nti, ye maama, muntu wawe oyo atambulira mu ngoye ezo simanya mulalu, nandikyafiiriddwa. Abo nno be bakazi. Naye bo abasajja nga bagamba nti kufiirwa kutya, akakazi ke mulaba ng'amaaso gakeesimbye ng'enkoko enywa mu lwendo. Ye nno ssebo abangi bwe bakwebaza nga luweze. Mukazi wattu teyalina na gatunuulira bantu wabula yatunula wansi ng'omubbi. N'okumanya teyamanya nti atudde mu maaso ga bba. Kondakita yamusaba ssente $3 ne buwaafu 3. Naye Suzana yalina olupapula lwa $5 ate nga talina buwaafu. Kondakita kwe kugamba nti, oba tolina buwaafu vaamu. Ye ateekidde kyalwa okuvuga dee vaamu ng'afuuka vaamu. Olwo mukazi wattu yali atandise okufeesa era ng'ayimuse n'okuyimuka. Ne bazibumbira naye yali ayimuse. Kyokka bazibumbira bwe yakutama bw'ati okulonda akawero ke yali aggye ku mutunzi w'ekyalaani wali nga tebannaba kulinnya bbaasi, mu nsawo ye
ne muvaamu busente ne bugwa wansi. Suzaana kataafa essanyu. Wabula omukalukalu nga bw'atajja busera gaamulema okwebaza mutabani we. Yaddamu kumuyombesa buyombesa nti kano nako akaana kasiru bulala. Obwedda bandeega ogw'obuwaafu ng'amatama nteego. Ate awo kwe kukoowola kondakita eyali agenze mu kidirisa okubuulira ddereeva ogubadde nti musajja wattu kwako buwaafu. Mu kiseera kino kaawonawo yali afuuyirira kanwe Suzaana aleme kumulaba nga bakyali mu bbaasi, nga ky'alinda aveemu naye amugoberere. Ate Suzaana ye yali atandise okusanyukirira anti ng'alaba anaatera okutuuka ewa maama we. Bbaasi ng'esimbula nga yeggyawo.